ebiseera ebisinga omuyimbi yenna atandika yeetaaga amaanyi g'abantu ab'enjawulo. Omuyimbi oyo yeetaaga amaanyi ag'abayimbi abali established, oba oliawo abayimbi oba oliawo ne bamanagers abakabi. Emyaka 4 Martha Mukisa gye yasobola okuba nti amala ng'anoonya Kenzo olwo nno okusobola okumuwaako oluyimba. Musajja mukulu ono yamala neyekuba mu mutima n'agamba nti nange Mickey Wine yannyamba, nange ke kaseera okuba nti nnyambayo omwana omulala. Jjukira Kenzo ebiseera ebyo yaleeta abaana ng'aba Tipstreet, yaleeta Babi Jensolo Nkambwe, mu nnyimba ez'enjawulo Sumbusa, yaleetako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Jazobaani, waliwo gaayo oyo bamuyita Sewa. Yes, yagenda mu maaso n'okuba nti abaleeta, but unfortunately abantu abamala ne badisappearing ne bava ku scene because pressure y'okusigala waggulu osenyangu. Kenzo avuddeyo n'atubulira omukyala eyamala emyaka 4 ng'amugamba nti wowe Tata Amal ne Tata yes bannange, yes Tata Amal ne Tata Maya, lwaki tonyamba nange nompayo kakulaba olwo nno nsobola okuba nti nsituka mpola mpola. Kenzo yasobola okuba nti atunulira mu mbeera eno mpola mpola era nga oba oliawo yasobola okuba nti agaba kolabo. Naye ekibuuzo kiri bwe kityo, lwaki teyagimuwa ebiseera 2 emyaka 4 nga tanafuna management ya Has Media? Yes, kubanga kino kintu kyanjawulo. Bwabanga omuntu yakusaba kolabo myaka 4 n'okimuwa ng'olwo no management ye emaze okugoba John Black bayingizizaawo ono kolabo eno nsubira just kweyisaako, naye yajjamu ne terms and conditions obola batebagigaba lumu ne ku YouTube eri ya Kenzo. Naye nga Kenzo kati sokubeera okuba nti omutuusaako atubuulire muyimbi lwaki yasala okuba nti awa Martha Mukisa kolabo olweyo oluyimba olukyasinza okubeera olw'ettabo mu club z'e Kampala. Akayimba kano bakayita Sango kangamwawo Sango. Bweba ku buyimba obukyakaza bannayuganda especially mfe abakuba endongo ku Kibuli abagendako mu club, oluyimba olwo lwa ttabo nnyo mu club z'e Kampala. Ne bwogenda ku underground abaana abato baluyimba, ekikulaga nti oba oliawo oluyimba lwakutteyo. Kenzo avuddeyo n'atubuulira ebbanga omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti amusaba kolabo eno, nabiki bye bakkiriziganyizaako okuba nti bamuwa kolabo eno, nabiki byasuubira omukyalo ono okubeera after this collabo, nakiki omukyalo ono kyazzaako. Awo nno nzikiriza nkwanirize omukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli nagambye bampita Ntambi Kimusoro Kiboya Maxudi Junior, mpola mpola ngenda kutambula nawe Munnayuganda ali wano n'ebweru w'eggwanga. Nzikiriza nkulamuseeko mu kiramuso ekisinga nti assalamu alaikum. Olwo nsobola okuba tweyongerayo oba Yesu yabazibwe gwe mukatuliki munnange, nawe nkubuuzizaako mu kiramuso ky'osinga okuba nti oyagala. Now ebiseera ebisinga abayimbi baba bagala kolabozi abatandika, ebiseera ebisinga kolabozi bagulangule, ate abayimbi abakulu ebiseera ebisinga bateekawo embeera enkakali okuba nti omuyimbi omutafuna kolabo. First of all omuyimbi omuto atunulira, omuyimbi omukulu atunulira talent yo n'atunulira potential ye y'okusindika oluyimba n'oteekamu eza video ne audio n'ebisigaddewo. Kenzo avuddeyo n'atugamba nti mu myaka 4 aze alumbibwa omukyala amanyikiddwa nga Martha Mukisa okuba nti amusaba okola naye oluyimba, naye ng'ebiseera ebisinga adojinga nga Bebekulu yadojinga Space Jam ebiseera 2. Yes, nga Kenzo agamba nti teyasobola kuba nti agimuwa because yalaba ng'omukyalo ono yali tali ready kuba nti ahandolinga situation bweri, naye sazeewo n'okuba nti amuwa ng'agamba nti omuwala ono ali talented ate afaayo afata n'ebintu ebyenjawulo bwe bityo. Kenzo ebiseera ebisinga bwemulaba n'omuyimbi omukyala bw'obalowooza mbw asabiriza muntu wa wansi, kyesimanyi oba kituufu oba si kituufu kubanga nze sibeerayo ng'asaba, era nze bwe bakugamba mbu kimusombuliraayo Kenzo abakyala be yali asabye sibamanyi, naye nange mpulira mbw'asabiriza mbu yasabirizaako Spice, munasabirizaako Lydia, munasabirizaako Evelyn Namulondo, munasabirizaako Shera Gashumba, bwe yasaba nnyo naye nze ebyo sibimanyi, kyova olaba mbiteekako mbu. So nolwekyo ebiseera ebisinga bagamba nti Kenzo bw'abanga agenda kolabo n'omukyala n'omuyimbi omukyala mbwe yakola ng'ebya Bafana byakola Kabasiita, bw'asooka kukebera wansi awo n'alaba oba oweera bulungi, olwo n'alyoka kuwa kolabo era nga bebityo byali bitambula. However much Kenzo yavuddeyo n'abisambajja n'agamba nti nedda bino nno bimwogererwako abantu abatayagala ye kumulaba ng'agenda mu maaso n'okusobola okuba nti obuulyawo baagala kuttattana kariya ye, naye ng'agamba nti yawa Martha Mukisa kulabo ku
kubanga yagimusaba emyaka 4 emirala. Sango lwe luyimba olumu olukyasiza okuba trendinga mu Uganda. Bw'otunulira mu America, bw'ogenda ku statistics za internet house streams bwe zitambula, oluyimba olwo nno Sango lwe lumu ku luyimba olukyasiza okubeera ne streams ez'amaanyi nga ziva mu America ne Latin America okutwayiza musono lwekyo oluyimba olwo lwa tabu nnyo. Naye simanyi kubone yalufunamu oba Martha Mukisa yalufunamu oba Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti alwenyezamu mpola. So naye nga all in all luyimba yalumuwa lukoze bulungi era nga lutambudde. Kiri eri Martha Mukisa kuvayo kusala oba agenda kukola oluyimba oluli better than Sango oba oluyimba lwazaako lugenda kubeera faaji. Ebyo bizibu bibye si bya Edlisa Musuuza. Yenze Rich Boyawo Ntambi Jimso nzikiriza nkomewa n'olunaku lwa leero olwono tutandikirawo n'enkya kubanga n'enkya obyagala.